katutandike ndoza gwali mwezi nga gwakubiri ndoza gwakubiri awe twakolera emboozi ya Solomon ne Headimasita n'ebigambibwa ku njaga byonna I think ndoza gwali nga gwakusatu awo gwakuna ne bakola eba PTA then Kyagulanyi we are vio raising a concern ye mu meeting y'essomero kyetunalowooza nti anyway twa opinions of nature twalowooza nti kyali it was called for because yali mu meeting si ye recording and bazadde be bali recording manye biseera bisinga events weziba weziri olumu tulina betubuusa amaaso if parents tebali basanyufu omanyi ngenda bayo ekigambo omukisa okusomesezaako omwana ekisubi si mukisa gwa buli nyumba se buli munyo nti buli nyumba gubeera ogo si munyo nti buli nyumba gubeeramu kati abazadde chances z'omuzadde aweeredde omwana ekisubi n'entegeera yeesukkako ku ffe kubanga si kya buli wamu so naye bw'olabanga omuzadde asobola okukwata n'alikodinga kitegeeza nti obutali bumativu buyinza oba bwali mu mitima gy'abazadde bonna netuyinza oba twakibuusa ekyamaaso kubanga abazadde be barecordinga videos ate from different angles tuyinza okugamba nti kale yandigambye nti yajja n'abantu naye tebakikkiriza ekyo so but after some time kirabika ensonga ezalekuliza Headimasita teryazimanyi but yalekulidde n'arecommendinga abadde deputy we abenga taking over mayendooza nze okusaba kugenda kubeere kubanga ne Headimasita byayitamu tetubimanyi naye njagala kusaba bonna Katonda bayazise ku buyinza ayazika bwazike entalo zaffe olumu tuzireke obanga tetuziteekanga mu baana ekyokubiri bambi n'omuntu wakati sisuubira nti Headimasita maybe ebadde time yakulekulira so kiyinza okuba kuvanga twasirika ebbanga eryo nga ebintu tebadde byangu so Katonda bw'akwazika ku buyinza bukozese bulungi kale oba obukozesezza against someone bukozese omuntu eri omuntu alina obusobozi obukuddamu bakati nekino ekintu kyokka Solomon bamugoba olw'enjaga kijja mutwalira naye ng'omwana okulwananga ekyo kate ng'alina ebyokulwana nabye nga ye omuntu kati ate alwane n'ebyabalala ebimutwereddwako kyendowooza kitalina kirungi era nawe bandikitadde ku mwana owo so wewakwazika ku buyinza bukozese bulungi then n'omwana omuwa omukisa agende kuba olaba musumba yazaala omwana atandika okunywa enjaga musumba yazaala omwana n'afuuka malaaya so buli muntu alina feeti ye ng'omuntu so omwana muwa omukisa artist maybe atuukire eri obulamu bwe afune kyalina okufuna mu bulamu bwe naye tomupaatiikako ekyo kyatalina kufuna anyway ekyo ndoza tukimaliriza twayogera nnyo ku nsonga z'abaana abaana tubaleke ate nazaala yatamanyi buzito bwa kino kintu buli muzadde akeera kuba kyenagamba akaana kange nolaba akaana ngoba waliwo omwana w'omuntu afunye obuzibu omutima ne gudduka ne guddayo kukako ke walese ewaka so omala maybe kufuuka muzadde n'ofuna ekintu ekyo akaana k'omuntu kaleke mukubbenga bw'oyagala yes nze ndowooza ekyo eba lesson naye Headimasita tukwagaliza birungi beere gy'olaze nze omutima guŋŋamba nti alina byabadde ayitamu kaakati abantu